abasaadde bano bendi nabo baganda tebayidi lusoga buti munsasire ndako wa Luganda. Basebana nnyabo tusanyuse nnyo okubeera nammwe wano olunaku olwaleero. Ffe abayimiridde wano lwakubadde mutuyita ba CBS. Kituufu ffeesi ezimu ezirimu za CBS, naye wano tetuliiwo nga CBS. Wano tuliwo nga mikwano gya Ema. Tulina mikwano gya Ema, twalina akakoosi kaffe twakakola Ema amaze okugenda, kati ke kakoosi kano kemulaba wano. Era tetuliiwo nga CBS, ne CBS eyinza okuba temanyi nti tuli eno. Kyetwagadde okusooka okutereezaamu katono awo. Bano ba St. Emmanuel nga mukama wange bwagambye abadde mutuufu. Ema kyetumwagaliza. Abakulu, abakulembeze batubadde nabo abakulu b'eddiini, abakulu b'ekika, mukulu mukose kulwa famire, namwandu wa Ema, abaana ba Ema, mikwano gya Ema, tusanyuse nnyo okuba nammwe olunaku olwaleero. Bwe twali tuteekawo club eno ya St. Emmanuel, twali ekigendererwa kyaffe ekimu ku byo kyali kujjanga wano buli mwaka tujje tusabire Ema. Era ffe tutandika okwetegeka eri paka we twagamba naye ffe twetegeke eno bali bo bategedde. Ne tunoonya essimu ne batuwa eya Mwami Mukose. Ne tumukubira. Ne tumunga tulina wano group y'abantu 15 mikwano gya Ema. Tubadde tusaba bwe muba mukkiriza nga 11 tujjeeyo tusabeko nammwe. Tumwebaza nti yakkiriza. Era wadde ffe tubadde eri naye enteekateeka yazikulemberamu okulaba nti omukolo guno gubaawo olunaku olwaleero. Mwami Mukose tuli basanyufu ne famire yonna okutwaliza awamu okulaba nti Ema waffe tumuze ne tumusabira ate era mu kitiibwa ti ne Saabadinkoni tubadde naye. Twagala okubeebaza ennyo. Ffe yali munnaffe naye bwe tuba tusobola okujja wano ne tumujjukira buli mwaka kiba kitwongera amaanyi, kitwongera essanyu. Si kyangu kubanga gye tuva wala bano abakulu badde balina okukwata mu nsawo ekitabadde kyangu. Bakaba akazaayo abaana abamu babazaayo nabo papula please allow. Naye ate bwe tubagayo nti tulina olugendo luno era ne bajja. Njagala kubeebaza nabo beekutte buli omu n'agaana edda tulina okugenda tusabire Ema. Tubeebaza famire nti entaana ya Ema mwagimaliriza mu kitiibwa, erabika bulungi. Tubeebaza nnyo, mwebale nnyo nnyo, mwebalire ddala. Nga bwe tusabye ba mukama wange avudde waggulu bw'ayogedde, kirungi nnyo okusabira abantu abaafa nti bo baba tebakyasobola kwesabira. Ffe tulina okubasabira. Ate mu famire buli tuteekawo ensonga bwete ey'okusaba buli mwaka, nga famire nayo eba eyambibwa nti nga famire tumanya tugenda kulaba ku bannaffe bye tumaze ebbanga nga tetulaba. Tumanya tuli ne bannaffe tugenda kwongera okwogeraganyaamu. Oluusi tuba ne munnaffe omulwadde oba alina obuzibu kubanga tuba tukuŋŋaanye nga famire era tuba tusobola omulowoolezaako nga famire. Naye kyaki kyetaaga kumusonderako oluusi kitwanguyira nti tumanya buli mwaka tulina okusisinkana. Kati nno naffe twagala kusaba ndozi ba Sande ey'okubiri. Sande ey'okubiri mu mwezi ogw'omwenda tusaba Mukama akkirize naffe tujja kujjanga wano tusabire omugenzi. Leero gwe gusoose ennamba oba oli awo eyinza okuba ntono, naye kati naffe impact kino kye kikoze mu balala abatazze baatandise otugamba nti mwakoze bubi otuleka. Kati tumanyi lwe tuddamu tenti zino zonna zijja kubeera eri nga ffe tuli eri, kati mwe mwesootinge n'endala sayidi. Ate nga nazo zireka zijja kuba nnyingi kubanga Ema yaleka emikwano mingi. Njagala okwebaza abakulu bano era mugenda kunzikiriza kubanga bakola ku radio oluusi twagala tubamanye. Nze Patriko Mujuuka ndi mukozi wa CBS era ssentebe w'ekibiina kino ekya St. Ema. Nze Kaywa Evans nange nkola ku CBS FM. Anese Bunya nange nkola ku CBS FM. Ntambi James nange nkola ku Chabasa CBS FM.
Nze Samula John Paul Magembe nange ndi wa CBS. Lady Titi nange nkola ku CBS. Kavuma Davis nkola ku CBS. Mwere Brian nange nkola ku CBS. Sebunya Moses naye nkola ku CBS. Charles Kasujja nkola ku CBS. Nze DJ Nek nkola ne Patriko nkola ku CBS. Frank Matov HY cha Buganda Land Board. Kale abano be bakulu betuyise nabo. Abakulu bano kwaya yatugambye genda ku recordinga y'ennyimba. Bakkiriza bagi recordingire y'ennyimba 2. Mbadde sinayogera nabo ku kyennyumba ya Emma. Fe nga Saint Emmanuel tugenda kwesondamu akakadde ke sente. Era ndoza tujja kaweereza mwami Mukosi. Ojjatuwa kati guno omwezi gwazo twaziridde kati katuyindeze tugenze tukola wano guno gunaggwerako muguli ogujjawo tujja kuba tuziweereza. Ekirungi tulinamu akola mu akawunti siwana ajja twanguyiza tuziweereze. Banaye tweyanze twebaza family mwebale mutulabiridde bulungi okuva lwe twatuuse wano. Taata wuli yatwaniriza sebo tweyanze mukama wange yatwaniriza mu bitiibwa twalidde dda ffe ne mulaba tutafaayo ffe twalidde dda ate tugenda kuddamu gwakubiri ate batugenda twagala n'ogwokusatu weeguli ffe weetuli. Banaye tweyanze mwebale nnyo mwebale ddala. Ssaabasajja Kabaka awangaale.